Bitabuse Lumbuye Alabudde Tamale Tamale Mirundi Junior kwossa ne Peng Peng. Songa temu mawulire amalala agatambuzibwa ku mutimbagano okuswala kw'obambi simanyi mukulembeze wa South Sudan jagenda kubeera nga akudda kubanga ono nalabiddwako munnange ng'ayonoonye mu ngoye ze. NI News Park channel manyi getukuletedde, soko subscribing, liking a video eno kw'ossa n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Tutandise n'omukulembeze wa South Sudan, tuba twogera ku His Excellency Salva Kiir munnange alabiddwako ng'alemereddwa okusiba atya. Munnange babadde bayimba oluyimba lw'eggwanga. Omukulembeze ono owa South Sudan munnange n'alemererwa okuba nti nno asiba omusulo gwe munnange gye biggweredde nga bambi yeeyonoonedde mu ngoye. Nga bw'oli mu kulaba akavidiyo ako mukwano bwe bityo nno bwe bitambudde kaakati yali mu kutambuzibwa ku mutimbagano. Abamu bagambye nti emyaka abakulembeze bangi abakuliridde mu myaka naye nga bakyalemedde mu ntebe, n'olwekyo abamu ku bo abatandise okugamba nti muzeeyi akuze, lwaki ebyobufuzi tabivaako. Ate abalala bagambye nti bambi yandibanga alina ekirwadde ekiri mu kumusumbuwa, y'ensonga lwaki bambi alemereddwa okuba nti nno asiba omusulo guno ne gulema kuba nti nno bambi gumuyitamu mu ngoye. Ebyo nno weebityo bwe biri, katubeere nga tukuwa vidiyo eno. Tuvaayo tugenzeeko ewa Fred Lumbuye avuddeyo nno n'akola okulabula, era okulabula kuno kugenze wa Isma All Access oba muyite Jjajja Ichuli kwossa ne Tamale Mirundi Junior ate nga ne Peng Peng naye tamuleseeyo. Ono n'avuddeyo n'abalabula n'abagamba nti singa tebalekerawo kuba nti no bawalampa President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi ekinaabatuukako abajja kubeera nga bakiraba. Jjukira nti abantu bano abasatu abanokoddwayo Jjajja Ichuli, Peng Peng kwossa ne Tamale Mirundi Junior, emirundi mingi balabiddwako nga bagezaako okuba nti no bawalampa President Robert Kyagulanyi nti singa tebakyusaamu agenda kubeera nga abaabya ate era bajja kulaba ekinaaba kibatuukako. Katukuwe Fred Lumbuye ensonga zinabeere nti no azinnyonnyola bulungi. Ngodda mu basayidi kiiki Kalitosi Kaliro ye sayidi kiiki wa Bobi Wine nziramu. Omuyimbi bamuyita Kalitosi Kaliro pretending as a musician yet wakyali music ali ku kintu eki. Kuliko omukulu eyava Bulaya nga alina nusu bitaano n'ambeera n'ebirevu olwa stress, mumanyi mutegeeze nti omulimu gwakola tugumanyi musasule, naye ekinava mu yebiraka ajja kitegera olw'ensonga buli kyakola kiri ku rekodi ate tekiddayo, olw'ensonga nti ye bw'anaasukka w'alina okukoma ekinaamugira n'akimanya. Ebigo byayogedde byonna saagala biddamu kubanga mwabitegedde bulungi nnyo, olw'ensonga nti ffe tuli bantu abagunjufu, tetwagala nnyo kulumba bantu era saagala muwe bantu bano budde. Oyo omukulu gwe mbagambye eyava essuleri ng'alina ennusu bitaano ne stress n'emmeze envi n'emyaka gy'alina emingi, temuwa budde muleka ayogere buli kyayagala. In fact, Mr. President, never legal advisors bonna, please don't take action. Temu taking action about this gentleman. Muleke. Kuba buli gwe mulimu provided talina kyakola. Provided talina kyakola. Gwe mulimu guba mukera kumbacho tandika okulumba, okuvuma, okuteka mumuleke. Naye nga jjukira bakama bwe bateeka etteeka liri erya computer misuse
naye tewali bwe mukwatira kati bwe mubamanyi omuntu gwomulimu gwalina okukola kuvuma Kyagulanyi oyo muleka temuwa don't reply him the moment kasita mba muwa relevance aba ayagala kubeera nga ayogerwako mu mawulire so temuleke bulungi abeere yayogere buli kyayagala kubanga ajja kuleeta n'ebintu ebigenda ye kenyini watuuse agenda kwekuba ggolo ye kenyini nga yagyekubye so kati muleke yekuba eggolo kuliko omuvubuka gwe bayita Tamale Mirundi Junior oyo naye y'omuko bo mumuleke temuwa budde muleke akere ku makya ayogere ajja kkowa kuliko kitaawe kenyini mumuleke bambi ayogere kuba gwa mulimu gwakoze okuva Museveni yajja muyinza gwakoze kuba talina mulimu mulala kwene mulekaawo njala muntu agingire muganda ng'ono muwa obubaka buno ono gwe mukulu ono muyita Peng Peng njala muwa obubaka buno manyi kuno kuole wajja bukutuusaako abantu bangi baali bakugoberera mu programu zo z'okola ezitali political nga bakwagalirayo nojja n'okola amanyanga mangi nnyo era n'olumbalula Kyagulanyi Ssentamu ntakwabudde twakuleka nova noga nti ate kati okomyewo ne weetonda which is okay naye mu kwetonda kwate nojja n'okulyamu ensobi fe tukimanyi nti hamu ye controlawo n'abantu abalala which is okay kubanga buli muntu ayagala muwogo naye njala kubuuza essaawa zino w'okolera programu zino ezireeta abantu akumalula Kyagulanyi Ssentamu okolera ani okolera Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okolera gavumenti kubanga buli statement gy'okola ng'ogikola ku social media ng'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu waba oleese nga wamulumba ng'obawagira kiba kitegeeza nabwo okolera kati nze ngenda kusaba ekigambo kimu nasaba abantu obutakuwa budde era tebakuwadde budde naye njala kuga ekigambo kimu ekintu ky'okola gwe kennyini weebuzaabuza ng'afukaanaaba olina okwogera esayidi emu nti either mpagira oba siwagira naye okuva n'oleeta abantu abali ku social media ne bajja ne bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuwaliriza buli kibaagala kyonna kitegeeza oliko ekizibu tomanyi kikituufu ky'oli naawe tukimanyi bulungi nnyo naye ngenda kuga ekigambo kimu nti ebintu byonna by'okola tubiraba tetwagala kuwa budde naye ngenda kugamba nti programu z'okola ng'oleeta abantu ba Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kikyamu kola ekintu kimu nga bwe tukimanyi bw'obanga owagira Museveni ne Muhoozi project do it directly dani okubuzaabuza abantu n'okuleeta abantu b'oleeta ku social media okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu baba tobaddeko ejjo ku video yo ndabalabye kubaze mmanyi bonna mbamanyi sisobola kujja ku platform yokuba ekyo nakiyita nakivaako naye mbamanyi kubanga naadde nsobola balizoninga out kuba bonna mbamanyi naye njala kusaba ekigambo kimu kola sayidi emu nti owagira oba towagira dani okuleeta abantu avuma Robert Kyagulanyi kuba buli oleeta omuntu avuma Robert Kyagulanyi kiba kitegeeza nti gwe kennyini owagira ebikola by'okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu indirect nga teweefula nti okola nti omuwagira ekyo kikyamu gwe nkusaba ekintu kimu sikulungi siyobe naawe kola sayidi emu ensi emanye nti nyimiridde wano dani okubeera matanka nenga empale za Museveni nkiddamu vaayo ogambe lumu nti wagira gavumenti kubanga oba wagira gavumenti you have to defend government to attack all its opposition bw'oba wagira Kyagulanyi then you have to protect and defend Robert Kyagulanyi Ssentamu dani okubuzaabuza nga afukaanaaba tugenze ku Frank Gashumba oyo mumanyi bulungi basajja mevule mbamanyi bulungi nnyo bwetutambudde wadde mulabi mulungi obale kwekumira ku Newspark channel katukusaba obeere nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe bw'omaliriza okusubscribinga nyiga akade ka notification likinga video eno kossa n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba